Yes, alright. Mbalamusizaako nnyo oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza makuliisa gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero yonna gye mutalazze baganda bange mbakulisizaayo nnyo. Kaati nno si birungi eri muganda waffe Paul Kagame. Mu Rwanda si birungi musajja wattu omutwe gwongeramu oluma buli kadde. Naye nga ani amulumya omutwe ngenda kubanga mbikuleetera. Lwaki musajja mukulu Paul Kagame yandibadde atakula omutwe buli lukya? Lwaki asaliddwako abuliddwako emirembe asobeddwa ewaka ne mu kibira? Kakati tujjukira bulungi nnyo US ng'evaayo ku sanctioninga Rwanda saako n'amagye gaabwe gonna okussa ne ba military commanders bonna ne baba sanctioninga babateekako envumbu ne babakugira n'obutaddamu kulinnya kigere kyabwe babakugira obutaddamu kulinnyisa kigere kyabwe baba kugira obutaddamu eya kulinnya kigere kyawe mu ggwanga erya America. Tebaakoma okwo ne bafiriizinga ne assets zaabwe zonna ze baayina mawanga America geekolagana nago. Kitegeeza olwo Paul Kagame bali bamaze okuba nga bamunafuya. Kakati ate amawulire si malungi agavaayo nga baakava okuba sanctioning bateekako envumbo. Mozambique negenda mu maaso n'okubagamba nti no naffe ne tetubaagalayo. Kakati tulabanga ekitongole nga European Union naye evuddeyo egamba wannyo waawo, egamba nti esaze fundings zonna zibadde yambisa amagye g'eggwanga erya Rwanda bagasazeeko fundings. Jukira US yasooka ogisanctioninga. US ewe kusanctioninga jukira system gye bakozesa okubasasula bagiyita shift system ekozesebwa omusajja mu America era abasasulira mu $. Kati mu America baba kutaddeko sanctions kitegeeza togenda kusobola kufinansinga ng'oyita mu system ye. Kati nno Europe erabye nayo bigenda mu maaso bwebityo negamba omanyi Rwanda naffe wannyo waawo. Jukira nti gwe obadde oveeri ng'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu Geneva Summit saako ne mu European Union tikina kye kyagatta ku Africa oba ku Uganda. Kale tekina kye kyagatta ku Uganda kati kankakuteme tekyagasa bugasa Uganda yokka. Oba oli awo gwe Munnayuganda kiyinza oba tekinnatuusa kukugasa, kiyinza oba tonnatuuka kirabira we kikugasiza, naye ate kitandisa okugasa amawanga agaliraanyeewo. Virus ya Kyagulanyi egenda spreading amawanga gonna agaliraanye Uganda. Buli omuli dictator egenda yeememula bwe mu system ya Kyagulanyi egenda yeememula. Kati yensonga waki tewagamba nti golabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa eggwanga erimu oba alwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nedda, Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa East Africa namba. Yensonga waki olaba bamulankinzenga asinze okulwanira eddembe ly'obuntu kusemazingawo olukala lwa Africa. Kusemazinga Africa yasinze okubanga alwanira eddembe ly'abantu, kikkirize oba kigaane. So ffe Bannayuganda okutalagga kwe n'enkola z'ebintu bye ziyinza oba tezinnakugasa, naye ate amawanga amalala gatandise okuganyulwamu. Kaakati tujjukira bulungi nnyo America ng'efiriizinga assets z'aba military commanders mu ggye erya Rwanda saako n'okusanctioninga bannamagye bonna mu ggye erya Rwanda. Tebaakoma okwo, Mozambique naye neegamba nti okuba nti America emaze okusanctioninga naffe tetugenda kuddamu kufuna busobozi bukusasula wummula ddayo ewammwe newankubadde obadde otebenkeza emirembe naye ebibyo wannyo waawo ebyo bikomyawo. Kyokka tebaakomye okwo, bafiriizinze assets zaabwe ne personal assets ze babadde bayina ba high ranking officers babalanga ki? America agamba nti bano bagenda mu maaso n'okutraininga abayekera ba M23 era babawa ku skills. Kati n'olw'ensonga eyo basazeewo bateekeko envumbo basobole okukomenkereza bateekewo stability mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Of which golowooza kino kinaaba kyangu nnyo eri Paul Kagame. Kakati European Union naye evuddeyo n'ekatinga all fundings
zibadde gena maaso n'okuwa amagye gano aga Rwanda. Tugenda kuba tukinnyonnyoka. Nakugambye nti oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuwuliriza ng'otanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako. Tugenda kuba nga tubikwata mpola mpola tusobole okuba nga tubinnyonnyoka otegeere Africa, East Africa. Kati kankubuulire mu East Africa temuyinza kubaamu ggwanga limu nga lifunye change n'ogaa nti no Munnayuganda nammwe temugayakyuka. Trump ayagala ova ku bukulembeze ng'akyusizza oba ng'aggyeko bannakyemale badikiteta bonna ayagala kugenda nabo, tayagala kulekako wadde n'ogu n'omu. Era yavuddeyo walabye yatandise okulingiriza ebyobugagga wano mu Uganda. Agamba Uganda bwe banga erina minerals ze twetaaga, why tetudiiringa nabo? Why don't we deal with them? Kyekiremesezza nti waliwo mu Russia, waliwo mu China, ebyo tujja byekolerako byangu nnyo. Yo America wati wagamba kati saawa yonna yonna wandiraba okusikaŋŋana kw'ebyenfuna mu ggwanga Uganda kiba kikolera gw'omunayuganda, kiba kikolera oba kiba kikuzabuza mabega. Byonna tujja kuba tubitunuulidde. Naye nga we mbagambye European Union evuddeyo n'ekatinga fandi zonna zibaddewa amagye g'eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lwa Mozambique okuvaayo ne deployments neyogera ku deployments oluvannyuma lwa sanctions. Kakati naagava mu Kigali Rwanda, Maputo okuva mu Kigali Rwanda avuddeyo n'alabula agamba bino ebyo tusanctioning ebyo tuteekako envumbo, we have to reconsider. Era twagala okukitunulamu tutunule mu security commitments zaffe oluvannyuma lwa sanctions zino okuva mu western countries. Wezibanga ekigendwa kyazo kutagetinga magye gaffe okukosa ne European nation okugenda mu maaso n'okubanga tebakyatuwa buyambi financial support, ate nga troops zaffe twazideployinga mu Mozambique okusobola okulaba nga tutebenkeza emirembe mu mawanga ago. Agamba we are going to reconsider. Avuddeyo n'ayanukula n'agamba tegenda kuba mmanya ya nkoko bana America basanctioning namwe European Parliament mugende nti nomugyeyo financial assistance. Kyokka nga mukimanyi bulungi nnyo twadeployinga troops zaffe mu Mozambique. Eyo badeployinga akatundu kamanyikiddwa nga Cabo Delgado province gye bagenda mu maaso n'okubanga batebenkeza emirembe. Tuli ku baani? Tuli ku ggwanga erya Rwanda, amagye g'eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'America okuvayo n'akubako sanctions, nga zino sanctions zivudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku submissions yateekayo mu European Parliament saako ne mu summit. Kakati zibafuukidde ekyambika. Kakati Rwanda agamba tugenda kutunula mu kintu kino, tetugenda bitunulira butunulizi nga amagye gaffe mu kugamba musaanyaawo ekonomi yaffe nga tubatunulidde ng'eggwanga Rwanda. Tugenda kubaako kye tukola naffe, tugenda tuteekawo akatiisa. Yorande Makoro ono Rwandani government spokesperson, mwogezi wa government mu ggwanga erya Rwanda, ng'asinzirira mu Kigali, yavuddeyo n'agamba agenda kuddamu atune mu kitangaaza atangaaze mu international deployments singa bagenda mu maaso n'okubanga bakuba sanctions. Agamba ngenda kujjayo ekitangawaaza binoculars nziremu ntangaaze ku deployments zaffe ze tuyina eziri ku international deployments. Tugenda kuddamu tukole reconsideration singa bano abasajja banaagenda mu maaso n'okubanga basanctioninga amagye gaffe. Oyo spokesperson w'eggwanga erya Rwanda mu gavumenti yaayo agamba singa zino sanctions zigendagenda mu maaso n'okubanga zaafekitinga amagye ga Rwanda saako n'operation zaffe zetugenda mu maaso n'okukola mu bitundu ebyenjawulo,
saako n'amaato gaffe okuliraana booda, we are going to reconsider. Naffe tugenda kuvaayo n'omukono ogw'ekyuma. Bagamba ekimala jjukira ekonomi ya Rwanda egenda eseebengera buli lukya. Batandika basanctioning omwaka gwa 2025 nga gutandika okuva abayeekera ba M23 basalako Goma ne bagenda maaso n'okutta abantu bangi ne basenguka ne badisplacingibwa, abamu baafa, abamu tebamanyiddwako mayitire, abamu bali kyali mu refugee camps mu Uganda saako n'amawanga galiraanyeewo. Kakati olutalo luno lubadde lukyaganya okukomekkerezebwa olw'ensonga olutalo luno lulimu okulwanagana nga balwanira ebyobugagga. Kakati olutalo nga luno ekika kino luba luzibu nnyo okukomekkerezebwa kubanga baba balina ne support financing olutalo kubanga bazingako busaiti bonna obuvaamu minerals ate nga minerals za mugaso nnyo za ttunzi. Kati kikulaga engeri olutalo gye luba oluzibu nnyo okukola kyokkomekkerezebwa. Kiringa olaba mu Colombia tebasobola kuggwayo ntalo ez'emmundu olw'ensonga nti nno abayaga abaliyo bagagga balina ssente, so obutalotalo obwo tebuyinza kukomekkerezebwa. Kakati y'ensonga lwaki Paul Kagame oba eggwanga erya Rwanda balitaddeko sanctions basobole okukomekkereza entalo ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Naye spokesman Yalende agamba nti tugenda kutunula ku international deployments zaffe tetulina singa sanctions zino zibagenda maaso n'okutukuba zikosa ejje lyaffe ng'erya Rwanda n'operation zaffe. Jjukira abagoba ku operation zonna ezibadde zikolebwa mu UN mu Mozambique bazibagobyemu babagefere tugaba basasula muveeyo kubanga mwalemererwa okutuukiriza accords zetwakola eza peace keeping mu ggwanga erya DRC. Jjukira Trump wasinkana Paul Kagame ne Felix Tshisekedi ne bakola accords zino eza peacemaking mu ggwanga erya DRC. Rwanda yamala Paul Kagame yavaayo ne yeefuula era bye bagenda maaso n'okuteeseganya ne hosta waabwe Donald Trump tebabitwala nga kikulu. Kakati Donald Trump n'agamba okay weewaawo kati n'agamba nti nno agenda kunyweza natti era n'atandika okusanctioninga n'atandika okuteekawo envumbo ku ggye ly'eggwanga erya Rwanda ne ku nsi nga Rwanda. Okitegedde twalabyeko nga ne visa zaabwe ogenda mu ggwanga erya Amerika bizibuwaddemu. Ebyo byonna bina ku nafu ya Paul Kagame agonda agabe banaye mukimanyi aŋŋonze kubanga wano aba atunda ggwanga lye kubanga aba tafuna obuyambi mu byebulamu mu byenkulaakulana mu by'amasomero biba byanjigiriza. Kiriza obagaana eggwanga liba ligenda kusasika liba ligenda kulwaninga kibayita economic crisis akakyabaga k'ebyenfuna nga bakwata omusolo gw'eggwanga nga Rwanda guyinza oba tegugimala kutuukiriza byetaago byeyina na kulabirira abasirikale bano operations zino bagenda maaso n'okukola. Kitegeeza kijja kuba kibafunzizza kijja kuba kibalya kyekiddirira bwe kinaaba nga kibalya kitegeeza nti eggwanga erya Rwanda ligenda kubanga lisaanawo busaanyi. Kati oba olaba gavumenti yaayo eri mu kulwana bwezigingirire okusobola okulaba nga babaako ne kibataakiriza. Njagala nkulaga omulimu ogw'amaanyi amagye gano gabadde gagenda maaso n'okukola oleme kugamba nti nno oba gadde tegakola babadde bapulayinga omulimu munene nnyo. Naye waaki babasanctioninga nga balabanga bye bakola tebibafaako nage bano abasajja singa oba nga tobagondera osobola okukola byonna byokola naye n'oba obikola nga ebinookola otya ebirungi nga tobagondera bati bakulabawo. Katunulira omukulembeze wa Burkina Faso newankubadde akoledde eggwanga lye ebirungi ebitagambika naye tebamulabawo byakola bagamba oyo awabya ggwanga. Kakati kyekiri ku ggwanga erya Rwanda kankuwo kakase abasajja badde balwana entalo mu Mozambique entalo bazirwanye era tujjukira bulungi nnyo nti RDF eggwajje ly'ekkulu erya Rwanda ligenda maaso n'okuba nga lifugaza abayeekera b'akabinja kaba Al-Shabaab mu bitundu ebya Mozambique. Ngenda kuba information njikuwa kansooke nkuwe katambi kano naawe osobole okuba nga weerolera olabe omulimu gw'amaanyi gwe bagenda maaso n'okukola mu bitundu ebyo bya Mozambique. Abasajja weebuuze waaki bandibadde basanctioningibwa akazito kabatuddemu akaliro bakawulira. Nagambye doli ku Yugi Updates video gatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kansooke nkuwe katambi n'oluvannyuma tuneeyongerayo.
nagambye birungi si birungi bajja kukakasa. Umwambaro w'umusirikari ugaragaza ubushongore n'ubukaka bw'igihugu abereye ingabo. Kuri ubu hejuru y'ibirango byemewe by'igihugu, impuzankano y'igisirikari ni ikindi kirango kitanditse ariko kigaragaza byinshi kuba yambaye. Buri gihugu kuri ubu ku isi kigira uniforme ya gisirikari ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yishoboye, hari ubwo usanga ifite yazo. Ariko se iyi myambaro yaturutse ni uwuhe mwihariko wayo haba ku rugamba no mu buzima busanzwe bwa gisirikari? Reka tubivugeho. Ye nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu myaka ya kera cyane yashize ntabwo abasirikare bambaraga impuzankano. Intambara zashyamiranyije ibihugu mu myaka ya kera ntabwo washoboraga kubonamo abambaye imyenda isa, kubera ko imyambaro ahanini itanabagaho. Abenshi wasangaga barwana bambaye imyenda ikoze mu mpu, ibyatsi n'ibindi byose byashoboraga kubarinda kwambara ubusa. Na nyuma imyenda imaze kuboneka, ingabo nyinshi zajyaga ku rugamba zijyanye imyenda isanzwe. Impamvu yabyo kandi nayo yakumvikana, kubera ko kuba ingabo y'igihugu icyo gihe ntabwo byari akazi gahoraho. Igihugu iyo cyabaga cyatewe cyangwa se gishaka kurwana, bahurizaga hamwe abasore bose bafite ingufu bakabahamagarira kurwanira igihugu. Abahinzi, aborozi, abanyabukorikori bose bahuriraga hamwe bakaba barateguwe mu by'urugamba ku buryo bose batabarira igihugu. Iyo urugamba rwabaga rurangiye batsinze cyangwa se batsinzwe, basubiraga mu mirimo yabo ya buri munsi no kugendera ku ndangagaciro zimwe. Bituma buri wese yumva ko arimo gukorera hamwe n'abandi aho kuba nyamwigendaho. Ni nk'uko tubona ama ekipe mu kibuga. Indi nyungu abayobozi b'abaromani basanze mu kwambika abasirikare babo kimwe nuko byabafashaga gukanga ibindi bihugu bahanganye. Abakiniye ama ekipe y'ibigo bigagaho murabyibuka, iyo ekipe yazaga yambaye imyambaro isa n'inkweto zityaye, iyo bagiye guhangana yatangiraga gutitira umupira utaranatangira. Iryo banga abaromani barimenye mbere. Ubwami bw'abaromani bumaze kugwa, ibisirikare byinshi by'ubwami bwo mu Burayi byasubiye inyuma, bongera kwambara buri umwe uko ashaka, kubera ko nta kindi gisirikare cyabagaho giteguye neza nk'uko abaromani babikoraga. Ubwo turavuga kuva hayinga mu kinyejana cya 5 kugera mu kinyejana cya 15. Ingabo zatinyirwaga ubwoko bw'intwaro zajyanye ku rugamba aho kuba imyambaro zaserukanye. Ibi byashyiraga mu kaga abasirikare benshi, kubera ko abenshi barwanishaga inkota, amacumu n'imyambi begeranye kandi nta mwambaro ubatandukanya. Hari abasirikare bicaga bagenzi babo. Ni nayo mpamvu mu mateka bavuga ko intambara zabaye muri iyo myaka zarimo ubugome bwinshi n'ubusazi. Uko iminsi yagiye ishira, ubwami bukarushaho kwiyubaka ndetse no kubaka inzego zikomeye, bongeye gutekereza ku kubaka inzego za gisirikare nzima hashingiwe ku gihugu aho kuba inzego za gisirikare zishingiye ku muntu. Mbere umuntu yashoboraga gushinga ingabo ze, ubwami bukamuhibira byo kujya kuburwanira mu gihe bwatewe n'umwanzi. Hari nubwo washinze ingabo ze yabonaga akomeye cyane akabyuririraho, akajya kwikiza abami n'ubutegetsi adashaka. Ibi rero batangiye kubona ko atari byiza. Yes, nkolisiza nnyo akatambiyo kerabiddeko erimu kujje ery'eggwanga erya Rwanda nga bagenda maaso n'okola operation zaabwe mu Mozambique. Kati omusajja agamba, spokesperson wa government y'eggwanga erya Rwanda Yolendo agamba singa ejje lino erya Rwanda linagenda maaso n'okubanga litiisibwa weeriti nga bali paralyzinga mu ngeri enkyamu ennyo weeti, nga baligoba Mozambique oba ewantu ewalala, bajja kola they will reconsider their obligations and unsurprising nti era bajja kubeewuunyisa nabo, era bajja kuteekawo effect ey'amaanyi mu bitundu bino Cabo Delgado, Makoro. Watu wawandiise ku mukutu gwa Twitter asinzidde okunaateekayo n'agamba wajja kubeerawo akatiisa era mukole byonna bye mukola nga mukimanyi, eno tegenda kubeera nga mmanya ya nkoko. Naffe tetutudde, temugenda mu maaso natuyisa we mutyo, tukoze omulimu ogw'amaanyi ennyo, tubakuuma, tukoze operations, temuyinza genda maaso natusanctioninga. Era agamba nti Rwanda Security Forces bakoze ekisinga
era singa omuntu yenna ayina alternative endala yonna bajja ku stepping aside corporations zibadde bagenda maaso n'okukola eziri internationally so balekerawo batiisatiisa n'obusanctions buno bwe bagenda maaso n'okubateekako. Era bino ebigambo bye byagenze maaso n'okwogera spokesperson w'eggwanga erya Rwanda. Bitaddewo engeri y'okulaga deployments mu financial ne mu diplomatic pressure egenze maaso n'okuba nga increasing mu ggwanga erya Rwanda mu potential mu ngeri ebya operation mu ngeri z'operations zibagenda maaso n'okukwasaganya ez'okuprotectinga Mozambique bagamba newankubadde bataddewo multi-billion dollars okuteekawo natural gas projects bano abanywananda zibagenda maaso n'okukuuma bagamba nti bajja kijjamu enta oba tufiirwe naye nga nammwe mufiiriddwa. Eno nno comment ezze oluvannyuma lwa United States okuteekawo sanctions oba okuimposinga sanctions ku ggwanga erya Rwanda ku Rwanda Defence Force saako ne ba senior commanders abasingira ddala nga kigambibwa nti eggwanga erya Rwanda lyenyigira mu kusupportinga abayekera ba M23 abagenda maaso n'okuoperatingira mu Democratic Republic of Congo. Bagamba nti bano Rwanda y'ensonga waki bakyasiisiddeeyo abo benjogerakaawo abo labe bayekera ba M23 era bali mu bitundu by'eggwanga ebya Eastern Democratic Republic of Congo, Goma, Ituri, Bukavu, ebyo byonna bagenda maaso n'okukebesa emmundu n'okuba nga bakangakanga Flex Kid. Kakati America agamba tetulina ng'eki kye tugenda kugamba nti munnange vaayo, tetusobola kukubako ka bomu, tetusobola kuyigayo mu bibira gy'oli, naye kye tuyinza okukola kye kino, tugenda kuteeka ku Kagame sanction zone abasapootinga gye buvuddeko bagenda maaso n'okuba nga batagetinga ng'America engeri gy'okulwanisaamu abayekera bano improvisinga batandika okuba nga bateekawo babawa drones, baleeta drones ne baziwa amagye g'eggwanga erya Congo ne batandika okuba nga batagetinga mineral sites zonna abayekera bano ze bafuga ne bazikuba bo bakimanyi nti okumumala amaanyi olina okumusannyalaza through financially ebyenfuna bye balina bigootaanya kubanga ayita mu minerals zino n'afuna ssente n'afacilitating olutalo luno ne lusiga nga lukyagenda mu maaso. Kati America ekiwa kiraba yagenda maaso n'okuba nga batagetinga enfo zino zonna nga bazikuba basobole okuba nga bamufiiriza. Si kyekyo kyokka wabula tulaba engeri nnyingi nnyo waliwo n'obubinja obugenda maaso n'okubayambako kati nga abawadalendo bawazalendo bagenda maaso n'okuba nga bakuba emmundu ey'owansi ba infantry nga bateekawo pressure okusobola okulaba nga basindiikiriza omuyeekero ono okuva mu bitundu ebisinga mu Democratic Republic of Congo. America alese strategy y'amaanyi, alese ne batrainer batandika okutrainga amagye g'eggwanga erya DRC basobole okuba nga bamanyi bulungi nnyo okukwata emmundu n'ogikeekesa. Kakati olowooza Paul Kagame akyasigaddewo? Tasigaddewo. Eno mu Congo gy'abadde addukidde ng'amanye yafunzizzaayo abasajja batandise omufunza bamugobayo, batandise n'omutira ku ba commanders abanene mu ggye lino erya M23 mu bayeekera bano. Wabula ye kye yeekwasa nti alemu protectinga ggwanga lye okuva eri abahutu baleme kumuteekako bulumbaganyi n'abanansi ye. Sikimanyi oba bituufu tebinnakakasibwa naye ye agamba nti bali mu bibira bya DRC era n'emunda banyingizaayo amagye gange bembangezaako okuwenja mbawenja buseenene njagala bakomekereza saagala balabako mu ligimu ndala yonna. Oyo nno Paul Kagame yagenda maaso n'okuba nga yeewolerezaako. Kaakati ku kaseera kano kennyini ng'America amukubye sanctions olw'okuba nti agenda maaso n'okusupportinga abayekera ba M23. Kaakati tulaba ne measures yabe bamuteekako okufreezinga assets ze mu ggye erya Rwanda mu USA. Kati mu USA jurisdictions kiri kwegamba kyagaanibwa access zonna ku assets zaabwe, kino kiri
prohibited, tekikkirizibwa, era munnamagye w'eggwanga erya Rwanda tasobola ku accessinga assets ze zonna oba banking system mu ggwanga erya US, tekikyasoboka. Era bannansi b'eggwanga erya America ssaako ne companies ezibadde zigenda mu maaso n'okutranslatingira mu sanctioned military entities, mu tugaye nti barracks zibataddeko sanctions, mu military kati nga olaba ebiwayi nti muno mbaddemu ekiwayi nga kiri eno kitrainingira eno, naye ate America mulimu Abamerika adde bakozesa system eno oba barracks eno nga bagenda maaso n'okukoleramu transaction zaabwe, nabo babaganye era bali resignated, babalankinze nga resignated officers, bayabulidde dda omulimu, bo tebakyababala nti nno bano bakozi mu sanction yaabwe, nedda bagamba bano tebakyayina mulimu, we don't regard them to be our officers. Ekyo mukitegeere okuva na leero, kubanga sanctions zitandise okuluma era bweziti bwe zigenda mu maaso n'okubanga zinafuya. Ate era mu kaseera keekamu European officers bagenze mu maaso n'okusiginolinga okuteekawo sigino nti European Union tegenda kuddamu providinga financial assistance eri eggye erya Rwanda erideployingiddwa mu Mozambique, nga bagamba nti okusinziira ku future nga bwe tubiraba ne mu missions ezigenda maaso n'ozikolebwa, nti badde baplayinga kiroolo y'amaanyi nnyo mu Cabo Delgado, naye sanctions z'omusajja Omumerika tezibawa mwaganya bano kuddamu kubasasula, era bagenze maaso n'okuba nga bakabatema ne babagamba tebagenda kuddamu basasula, bakwatemu engugu zaabwe badde okwabwe. Jjukira badeployingibwayo nakigamba nga bagenda maaso okulwanyisa obuyeekero obuli mu bitundu byeyo mu Mozambique. Rwanda tujjukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 2021, kati kandukuvire ku ntono oba olowooza twazze kusaaga wano. Mu mwaka gwa 2021 gavumenti ya Rwanda yakwata amagye gaayo negayiwa mu Mozambique, nga nno kino baakikola nga basinziira okusaba kwa gavumenti mu Maputo babayambeko mu combat military link okusobola okulaba nga balwanyisa aba Islamic states abaali bagenze maaso n'okusiizinga territories mu northern provinces. Era amagye g'eggwanga erya Rwanda gagenda maaso ne geetabamu ne gabawo obuyambi, era baatalayo obuyambi mu key towns ne bateekayo security okwetooloola Afghanistan peninsulas eyo ewali ba engineers abagenda maaso n'okudevelopinga liquefied natural gas project egenda maaso n'okuzimbibwa, era ng'eno project ebabibwamu obutitimbe n'obutitimbe biliyoni za dola $20 ze zibalirwa mu project eno gye bagenda maaso n'okukola ki n'okupreventinga. Kakati eggwanga erya Rwanda babatwalayo basobole okuba nga baprovidinga security project eno esobole okuggwa nga abayeekera tebagitaataganyizza. Deployment eno yali esobola okutransforminga Mozambique ogifuula major natural gas exporter, era nga bali battractinze billion dollars mu international financing okusa billion 5 okuva mu US Export and Import Bank zibayambeko tuukiriza ensonga eno esobole okuba nga egguka. Security ya providing bwane Rwanda nga bamaze okuyiwayo amagye gaabwe era badde erabibwako ng'estabilizinga mu regions ez'enjawulo
ng'omwaganya companies zino ogenda maaso n'okuconsideringa okurestartinga operations n'okuteekako projects zaabwe naye project we zasuspendingibwa mu 2021 nga bamaze okuba nga bakolebwako obulumbaganyi. Former US envoy okuva mu Sarah Peter Farm yagamba sanctions targeting Rwanda's military could become collateral damage for Mozambique gas project kubanga the RDF provides key security in regions. Nti ogenda maaso n'okusanctioning eggwanga erya Rwanda oba amagye aga Rwanda kigenda teekawo collateral damage ey'amaanyi ennyo ku project eno gye tugenda maaso n'okuzimba eya gaasi kubanga abadde bazannya omulimu munene nnyo mu security niwankubadde babadde tebalina kyemanyi babadde bakangakangako abasajja ne balema kujja. Era mukolo yagenda maaso n'okuba nga defendinga Rwanda omulimu gwe badde bagenda maaso n'okukola Mozambique baga abadde bakola omulimu gw'amaanyi era n'agenda maaso n'okuwuninga sanctions zino nti risiki era zigenda maaso n'okuteekawo undermining eri mission eno egenda maaso mu Mozambique era kigenda maaso n'okunyomula stability mu northern Mozambique era n'okwenobolinga ba investors obutaddamu teeka nsimbi mu project eno olw'ensonga nti batya nti kiba sanctioning Rwanda tekyali security emala. Era amagye g'eggwanga erya Rwanda babadde balisaako nga bagenda maaso n'okukeepinga Islamic states zino nga bagenda maaso n'okuteekawo security enywevu nga Islamic states zino tezikyavaayo okukola bulumbaganyi era project ebadde etambula bukwabuku naye kati bali mu stake indi sawa yonna bandiddamu okulaba obulumbaganyi ate wuuno n'ensonga nti waliwo olutalo olugenda mu maaso iraaniwo nalwo olugenda mu maaso n'okuba nga lubakoseza ddala kubanga African Natural Gas Export bagamba nti nno yabadde eri important nnyo era strategy eno yadde bagikolera ddala nnyo kubanga gaasi asinga gyayita ali mu lutalo wakati lutalo lwa Iran Omumerika n'Omuyisirayiri kati kikoseza ddala Africa ekyo yino kimanya. Nzikiriza mbere nga nkomya wano naye kankulekereko akatambi osobola okwekkaanya omulimu ogw'ettendo ogugenda maaso n'okukolebwa amagye g'eggwanga erya Rwanda. Mbagala nnyo twerabira ku sharinga video tambuza video sharinga yes tusobole okubeera nga tutambuza obubaka busobole okugenda mu maaso. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo baganda bange mbagala nnyo. Abali mu Middle East kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo mwebale kwagala mukutu gwaffe naye musheyalinge mulayikinge ng'otanatungako nagambye dda kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako ebintu bisobole okuba nga bitutambulira malidibu saana malidadi saana. Kakati nabasuubiza wano mu myaka ya kera cyane yashize ntabwo abasirikare bambara mu maaso n'okubanga abagenda mu comment section myaka ya kera ntabwo washoboraga kubonamo abambaye imyenda isa mulimu Male David webale kujya mu comment section wataddeyo message twagirabye bambaye imyenda ikoze mu mpu ibyatsi Sylvia DK7 vogo jya buli kadde nyuma imyenda imaze kuboneka ingabo tugambye webale tuweereza nawe webale kubeerako okola ekintu eky'amaanyi nnyo Sylvia kubera ko kuba ingabo y'igihugu icyo gihe wali wano Victoria Muyati igihugu iyo cyabaga cyaberako cyangwa se gishaka webale kubeera ku Yugi Updates TV hamwe abasore bose bafite namwe abasharinga mbagala nnyo Mase Tibiwa abahinzi nawe obeerako abanyabukorikori bose bahuriraga hamwe nawe obeerako Shamimu Naka webale iyo urugamba rwabaga rurangiye okola n'omulimu ogwattendo Shamimu Naka no kugendera ku ndangagaciro webale kubeera ku Yugi Updates TV nankyukakyuka mwenna mbatumiddeko nnyo ni nk'uko tubona ama ekipe
indi nyungu abayobozi b'abaromani basanze mu kwambika abasirikare babo kimwe nuko byabafashaga gukanga ibindi bihugu bahanganye. Abakiniye amakipe y'ibigo bigagaho murabyibuka, iyo ekipe yazaga yambaye Yesu n'inkweto zishaye, iyo bagiye guhangana yatangiraga gutitira Sentongo David iryo banga abaromani barimenye imbere. ubwami bw'abaromani ibisirikare byinshi by'ubwami bwo mu Burayi nabagamba twetaaga ebyuma ebipya kwambara buri umwe uko ashaka kubera ko nta kintu system empya tusobole okubanga twongeza ku mpeereza yaffe ennungi ubwo tugirongoose mu kinyejana cya gatanu kugira mu kinyejana cya munaka nakusomye dda ingabo zatinyirwaga ubwoko bw'intwaro zajyanye ku rugamba aho kuba imyambaro zaserukanye Rwanga byashyiraga mu kaga abasirikare benshi kubera ko abenshi barwanishaga inkota amacumu n'imyambi nantumbwe nabuwe batandukanya nabo abasirikare bagenzi babo. Nawe inayo mpamvu mu mateka bavuga ko intambara zabaye muri iyo myaka banange mbatumideko nnyo era nga mbagaliza olunaku olungi atusinkane olunaku olw'enkya mweraba mbagala nnyo kukubaka inzego za gisirikare nzima hashingiwe ku gihugu aho kuba inzego za gisirikare zishingiye ku muntu. Mbere umuntu yashoboraga gushinga ingabo ze ubwami bukamuhibira byo kujya kuburwanira mu gihe bwatewe n'umwanzi. Hari n'ubwo washinze ingabo ze yabonaga akomeye cyane akabyuririraho akajya kwikiza abami n'ubutegetsi adashaka. Ibi rero batangiye kubona ko atari byiza.